No, ekyo sikiinaako buzibu bannange, sikiinaako buzibu kubanga abantu bonna bembadde nabo n'obusezi mbadde mbuwuliranga buwulizi nti waliwo omusezi naye nga sibuwulirangako naye sibangako omusezi wadde anti mbadde njala ntaasa abalala banaazigwamu oyo bwatyo buli kimu kimukaabya nti naye nga kituufu dani yaleeta ebintu n'agamba nti bannange okusajja okudekudde mu kukuma maama wange bamubuuzizza dani yaleeta ebintu akasinga okunsesa baamubuuza yagamba omusajja oyo yali mwenzi nnyo nga buli kimu buli atayisa sikaati era lumu nali mu takisi kasangati awo waliwo bagiyita Comfort Cottage ne mulengera ng'ayingira ng'akyama agenda n'omukazi nenva mu takisi nentula across the road waliwo amaduuka nentula nembalinda paka bwe baavaayo nemulaba nemwetegereza nga ddala kituufu yeye ne bavuga emmotoka ne bagenda olaba okwana bukwanyi muwala n'omulaba ng'atunulidde musajja n'obwati bw'ebbuba naye ssebo ono ye yatulinda ne tukola bye tukola byonna simanyi n'atulinda ne tukola biki n'amala ne tuvaayo n'atulengera n'agamba habe bano n'adda ne wakati yakiŋŋamba nako akyogedde mu kamera saa zino mbu nali nze mwezi muliriza akawakeneyolera kekanuma enteega wepito wange yatuuse tujja mu mugongo wenayo wenge nemusembeza mu kifuba ate ye yafundika kiti mu mutima nakutonesa bingi nga kumbe byenesiga bituli bingi omululu gw'oluwombo lwange lwamusika nawuta n'olubuto lwange ekyatuma nasigala omu mazika bwe nalagesanyo nasasulwa mu kulumwa oba be tuyita baffe bwe basasula akalenyumirwa kambaleke nzikiriza wabangula okugulu kyekyo tasiga bwe yali amanyi ne weesula ne mwegatta babiri ne mutengula nzikiriza wabangula okugulu kyekyo tasiga bwe yali amanyi ne weesula ne mwegatta babiri ne mutengula Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. On this one, I want it. I can't walk in the I can't do my tega. Baby, to one day I push a little Congo. When I went to Musambeza Muchifuba, I tell you, yes, it's a catching Mutima. I put it a bit, I couldn't make a mess to the beach. No Mulu Golu, Moran, the Musicana. Sala wakale mugende beka tukoke mule mugete wandi koze chokale yandi mulala nataba kwikwe magikale mwe muyito obutono we nafuna mukusonna ne mubule ne mujuze pale kale yagala byange bye muyite bitono yagala byange omuna kutame na kake yagala byange mubizirize yagala byange yagala byange bye muyite bitono yagala byange omuna kutame na kake yagala byange mubizirize yagala byange
mwana mulimba Sikiriza wapangula okungula tamyotasiga yanyamanyine wesula nemweganta babiri nemutagula Sikiriza wapangula okungula tamyotasiga yanyamanyine wesula nemweganta babiri nemutagula Sikiriza wapangula ebibbe tebyala nyandu mukubifuna Amuna fedula Ulira edibisaya Ulira Njagala byange Njagala byange Njagala byange Njagala byange Bina bintu byannuma okubifuna Ola Uliriza Akabake ne yulira ke kanuma entega Wempito wange yantuse luzo mu mugongo Wena weweta ne musembeza mu kifuba ate ye yasunza kiti mu mutima namuteresa bingi nga kumbe gwe nesiga bituli bingi Webululwa mulamu wange yamusika na utana olututu lwange Nasigaza omumu mazika Nasajja mukuluma Ayewe uzibita wafe we wasasula Akale nyumirwa Kamaleke Kale Otungulo tabyo tasiga Onalewe iwe wesula Nemegata babiri nemutegula Nzikiriza wapangula Otungulo tabyo tasiga Yali amanyine wesula Nemegata babiri nemusakula Mani tukane mpumula mutima na pejo busuba ngene lya maruma muyanimire njejo ansasula tutoba balinda kutakula kuluma obanga twansala wokale mugende fika tukoge mwe mugeje wandigoze ekyo kale yandiwo mulala natabagwe gwe manyikale mwe muyingo butono bwe nafuna mu kusonna ne mubulya ne mujuze pale njagala byange bye muyite bitono njagala byange omunaku tabina kake njagala byange mubisi njagala byange njagala byange bye muyite bitono njagala byange omunaku tabina kake bakwane bali bagaga bino byagala Era bafukira akayinja mu ngato Banange kubanja Jendi tato gambo tieyo Kale sebo naye je baleko Eseu 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 Hey our family dance okuwera Jendi mpola mpola badeko wane wa edidinga nina kyenfumba Yeseu No, nagenze okulaba message eganya okutuuka mu bantu bulungi. Nengamba kanjiteke mu luyimba. Eseu. Ne myaka 35. Na akola atya? Jechiri. Anedda.
Sabi mujjako. Lwaki wali mujjako ate oli mujjeko ate ng'ono ye osobodde okwebaka kukula ye n'omusala gul'omwana. Ensonga eyo ngezezaako ginnyonnyolako abantu lwakuwadde nti maybe abamu tebanagiwulira naye ekintu kino kirimu embeera ya mirundi ng'esatu. Ono omuntu gwe manja ebintu bye yaleese yali mukwano gange kuva 2011 nga n'omukazi sinnamulaba. Era bwe nalaba omukazi ono gwe nasooka omutwalira kubanga yali munaddiini brother nga waawe ekiwa mirembe. Ne mubuulira buli kimu ne mugamba omukyalo ono kati lyefumu lyange gwe njagala okubeera naye emirembe n'emirembe. Era nabeera ng'atusabira ng'abeera mu masekati gaffe nga buli kimu kye tukola yabeera nga bwe najja nti kati nange ndi blogger ne ngamba Edimezaayo ono musajja w'amaanyi nnyo aludde mu field kamwebuuzeeko naye ng'ate Edimezaayo ng'atampa katuwa kati nga nze bwe ngenda ne mwebuuzaako nampa amagezi ate ayita eri wabbali ate n'abuulira omukyala kyekigenda mu maaso. Kati nze saabimanye ebiseera ebyo n'ennyanguya n'enkola okukyala mu 2013 omwaka ogwaddako ne bampapyapapyawo n'enkola okwanjula 2014 2015 n'enkola embaga erubaga awo yali nnene nnyo. Kunjoga yesewo 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 nkuwulira taata. Nanze mbyogera nnyonnyole ekintu ekyo kya kojjaawe oba gwayita kojjaawe kubanga yali mu Cuba ye yakyogera nti nno omwana waabwe yadduka lwakuwadde nali musizi. Sitole zino ziwulire bulungi. Yagamba omusajja agamba mbu omuwala twagenda mu hoteli ku Maria Flo bwe twagenda okukola honeymoon gye yadduka n'andeka mu hoteli n'akomawo e Kampala mbu nali njagala mmuliirayo kubanga nali musezi. Naye kyewuunyisa nti nze bwe yanzirukako ku Maria Flo kuba twali tuyombyemu n'akomawo e Kampala namalayo ennaku endala 2 n'enkomawo e Kampala we natuka ewaka nga taliiyo n'engenda ewaabwe nemmujjayo netuddayo ewaka netubeerawo emyaka emirala 2 nga tadduse mbu mu busezi. Nabeera nayo kuva 2012 okuva namufunira 2012 paka 2018 nga simuseze ng'era sikoze eki era nga tadduse lwa busezi. Kati wano bino bimala ovaayo oyo omwami bamuyita bamulangira lwajja n'agamba mbu omwana waffe yavaayo mbulakwadde wali musezi. Mbulakwadde wali musezi. Neŋŋamba nti nze omwana owange kye yafa nkimanyi yafiira mu Cancer Institute yamalayo omwaka mulamba ng'ali mu Cancer Institute nga talinaako wadde bulabe wadde kisago n'ekimu weekiti mpozi ebisago by'empiso bye bamuteekangako chemotherapy. Era nga naye yennyini maama we yamujjanjaba ng'ali ku kitanda ne nnyazaala wange nga nange kwendi. So ono omukyala yaateekawo embeera eyo nti omwana we obulwadde bwe yafa yali tabutegeera. Nze nali nkute n'omwana nga mutwala na Nairobi ne baŋŋamba olina ofuna rifaaro ng'eva
referral ngeva mu ddwaliro eddene kuba twali tumujjanjabira Lubaga ng'etugamba omwana alina sikosel. Bwe tukwata omwana ne tumutwala Mulago tufune ebbaluwa etutwale Nairobi. Omusawo n'atugamba naye omwana mutwala wache Nairobi ng'omwana obulwadde obumuluma bulwadde bulala sibe buno buli ku mpapula. Era omusajja yali awo omusajja muna Kenya yali dokita nga bamuyita ani na bamutwala ne bamujjanjaba ne tulinda results enkya bigenda okukomawo nga bagamba omwana mulwadde waki mulwadde wa cancer. So ekyogamba nti oba nti nali musera nze ne waffe ffenna nze nababuulira ne bagamba bannamawulire nze nkulidde embuyaawe Kinnawataka ku kyalo ky'empanga lyako bayitawo kyabakadde kiri awo nga ku St. Cyprian awo ng'agenda mu Kalagi wonna abantu bammanyi siina gwe ngenda kugamba nti oba mugambe ono bagende bababuuzi bannaye famire y'abano eya Mukulu Kavuma eri etya. Yeseo. Yeseo. Okwanjula kwokka twakozesa wakati wa milioni 35 kwa 38 kubanga neyakola budget wali n'abampanga sente webali waliwo mukama wange bamuyita Haji Muhammadu Katabaza abeera awo Kasangati yampa milioni 10 nezi kojja wange bamuyita Musoke nampa milioni 5 atenzo already nali nange embaga almost yamalawo milioni ndoza zalingana zali milioni ngana Erinnya lyange liri worth milioni 8. Teyiri worth milioni 8. Nga tumaze nati wali kojja wekugambidde kojja we yagamba mbu nali musera ngembaga ewedde twamala almost myaka 2 ng'ebiri kitundu awo nga tukyali ffenna lwaki teyadduka mu biseera ebyo. Kuva 2013 tutandika okubeera ffenna paka 2018. Nkuddemu nga bwe nkugambye nti nateeka obulamu bwange mu muntu omu. Nze Mildred bwe yali ava ewange wawulira sebo Mildred bwe yali ava ewange ng'akutte akafaananyi k'omwana
ke yali alowooza nti ka mwana wange mbu nali nzadde bweru kuba kye kyamunobya. Yakwata enju yonna n'agisiba yonna mwasigalamu ekitanda n'engoye zaayuzizza n'omufaliso ng'aguyizzamu emirundi 3 n'ensigala ku 0 n'engoye ze nalimu ku mulimu ze nasigalamu zokka. Okumanya ono omukyala yali mujozi. Nali nakamala mukolera saluuni ku Room Street yawo nga almost tututeko milioni nga 14. Bwe yagenda yatukayo namala emyezi nga 6 nga tukyayogera n'angamba mupangisize ennyumba kubanga maama we yamuganya okudde wange. Mupangisize ennyumba mbeere nga mulabiraawo. Olwolaavu gye nali mulinako nagamba kiryoke ne mupangisize ennyumba ku Gayaza Road ku 6 bayitawo ku 6. Nze ebiseera ebyo nali mbeera Gayaza. Bwe namala omupangisize ennyumba natandikanga okubeerayo nga mbeerayo nga oluusi bwe nsulayo bwe nzire waka almost twakikolera ndowooza emyezi nga 2 mu nnyumba gye nali mupangisiriza. Jjukira ebintu byagenda nabyo teyadda nabyo nagula birala. Jjukira ate neyo yange nayo nguliddemu bintu birala. Mwene ennyumba yamalamu emyezi 2 n'addayo n'adduka n'agenda e Namasuba. Oyo gayi gwe mbagambye mu kuba kyeyo ng'amupangisiriza ennyumba amugulidde n'ebintu ebirala. Okiwulira? Bw'amala okumwanjula biki biri ebintu byonna amupangisiriza ennyumba n'omusajja tagiyingiddeemu ono n'amubulookinga. Omukazi n'abulookinga oli. Kati nze bwe bampeereza ebifaananyi nga bamaze okwanjula nga bamaze okukyala then ne mukubira essimu. Bwe namukubira essimu n'aŋŋamba waliwo anankubira. Bwe namukubira essimu ompulira. Bwe namukubira essimu ne mugamba bino biki bye wakoze tukyali mu kwagala kuzza mbeera etereere ate nga nkulaba n'abasajja balala wayanjudde. N'aŋŋamba oyo muleke naawe mukuba kye yabadde anzungiramu. Nengenda okulaba nga siina kyamukolera nenkola ki ne mutwala ewaka n'akyala. Neŋŋamba kaneesonyiwe Mildred era nali siina busungu gyali. Ne mugamba manyi kyoba okola mpa divorce twawukane buli omu akole kikye. Mildred yagamba sigenda kuwa divorce kati. Tulina okubaako n'ensonga etwawukanya nze naawe. Nasaba divorce okuva mu 2020. Mildred we namuteera ddala full time we namuteera ddala mu 2020. Paka leero nkyamubanja divorce. Kubanga ne leero ne ku weekend ewedde bamuyise ku kyakye Rubaga. Ne bamugamba omusajja muwe divorce mwawukane buli omu akola ebibye. Mildred yaganye. Mildred ekintu ye kyabala kiri ekintu kimu. No waliwo abadde ankubira ate ne bwemujjako addamu n'akuba so kati ate nga line gyenkozesa simu gyenkozesa yemu. Nze ebintu byonna bye natandika obigula nga Mildred agenze. Era ploti zonna ne bwembala tetulina kuba nali mpangisa bupangisa. Ate gye emyaka gyonna nagimala nkola mikolo. Jjukira nze nali nkolera omusaala nali nkolera miliyoni emu kitundu. Egyo gyonna emyaka nagimala nkola mikolo. Gino emirala gyonna gisigadde nga ndi mu kwagala kutereeza mukazi. Era ne bwe wetegereza poloti zange zonna ziri 2019 okutandika 2019 okudda waggulu nga maze kwawukana ne Mildred nga sirina kintu kikalu kyenkozeemu.
Mildred namusanga ku mukolo. Namusanga mu kwanjula. Namusanga ku mukolo era bwotunulya interview gye yakola ne SB4 era naye yakyogera. Namusanga ku mukolo gwali Mityana nga agenze kutimba fate twali tugenzeeyo nga tulinga bawaka nali mperekeddeko mukwano gwanga bo bawaka be balina omuwala gwe batwala. Mildred yali mutimbi. Neyanziza sebu. No, buli omayi n'endowooza yi. Naye ndowooza bannayuganda labayo bannayuganda ndowooza kye baali badde bayagala. Baali badde baagala nti amawulire gakedde ku makya ne bagamba omugole Nalule Mildred ne Ssenabulya William babasazeeko emitwe ne Dani Kavume yabasaze emitwe n'akola ki naye ne yeesalako oba n'agamba nti naye n'adduka. Ndowooza bannayuganda kye baali yagadde kubanga ebyo bintu bibaddewo. Ne Luliwa ne Masaka waliwo omusajja eyasse mukazi we n'amusalako obulago bulungi nnyo n'amuleka mu nju n'amusibiramu ne kufulu naye n'addayo mu kyalo ewaabwe naye ne yeesibirayo mu gundi. Naye manye ensonga lwaki yamusaze? Jasi yanobye bunobi ewuwe n'agenda n'afuna akayumba asayidi eri endala. So nze obusungu bwange mbuyisizaawo. Ati kyenkubuuza lwaki tampa divorce? Lwaki aganira divorce? Zijja kudda kubanga olwedde biri mu kooti. Wana ataddeyo emisango ebiri. Nataddeyo gwa civil, nataddeyo n'ogwa crime.
abantu bafunye endwadde bwabusiru obwate yabalogana ekikundi bamusiba bakola kino ate nange erina okukola bweri okusobola okwetaasa ani kati mwe mulinga abagamba mbu kye mwagala nkole because omuntu bw'abeera n'obusungu obuntu bw'abeera n'ekintu nga kimunyiga mu bwongo kyasalawo okukola bw'abanga it's a crime ng'agikoze aba agize naye nze bwe mba nvuddeyo mu bulungi era nze walaba nagenda mu bulungi nnyo siina muntu gwe nagenda naye nti ngenze kubanja nagenda nzekka okiwulira nga ekintu kino nze saagala nti oba mpita mu kopi oba mpitaani bayita wenze saagala n'abantu kumpagira mu kino ekintu kubanga nze omuntu ampagira ali ogu maama wange yaŋŋamba it's okay go on Sikiriza wapangula okugula tabyotasiga yali amanyine bwesula nemwegatta babiri ne mutagula sikiriza wapangula okugula tabyotasiga yali amanyine bwesula nemwegatta babiri ne mutagula sikiriza wapangula ebibbe tebyala yanuma kubifuna Amuna fedula Ulira edi bisaya Ulira Njagala byange Njagala byange Njagala byange Njagala byange Bina bintu byanuma okubifuna Ola Uliriza Akabake ne yulira ke kanuma entega Wempito wange yantuse luzo mugongo Wena weweta ne musembeza mu kifuba ate ye yasunza kiti mu tutima na muteresa bingi yakumbe gwe nesiga ni mu studio bamwita ADD Bamwita ADD omukazi nali mwagala nnyo oluyimba ese oluyimba natadde mumeka oluyimba mukwano gwange ADD yandabye mawulire ne mukubira nangamba nansasira nangamba muganda wange jangu tuogeremu nenzija ne tuogera nangamba nkuwadde audio ya bwerere era audio eno stadium wadde no lwata mpozi transport yandese mumbuze nali mumanyi sikimanyi mumanyi nga Zari ageze mu Diamond nafuna omwadde wa Instiria n'atandika okunywa omwenge n'avaako n'agwa wansi ng'atamidde teyadde abuuka kati ali mu Uganda mbadde nkusaba ddala example ezebbiri zikubeerera ensonga obeere strong omanye nti nno ekizibu essaawa zino ekikuliko ku mukazi oli wali omwagala nnyo mulekera okutwala bawala bangi ddala olabye
abakyokubuliriramu ogenda kufuna ekizibu ddala emirimu gyo gyewalibadde okola kaakati oli mu kulowooza ku mukazi esaawa twalibadde tuli ku nsonga ndala tuli mu kwogera bikuyingira mu bwongo abantu bagenda tandika okusongamu emmwe baami kwegayiridde ddala omukazi buli mezayagenze ofune omulala mezaya waliwo ngambye wano nti alina midwedi awo waali midwedi waali awo wali ali midwedi kyomusisinkana abamipinki ongambye olina midwedi awo muli mpereza invitation tulabada midwedi waali awo malipinki muzanyo wa muzanyo waayinza okubeera wabaddayo otegede wama kyembadde kugamba taata nkitegeera nti mukwana ebiseera oteeka mu bingi omukazi bamutwala erinnya ligenda omukazi bamutwala ekitiibwa kigenda omukazi bamutwala wabadde olowooza ku mirimu kyo n'essaawa zino fokasize mukyo losi naye nze sikyayagala mukazi nze njagala divorce. Lwaki tampa divorce? Amateeka gagamba bw'obeera mufumbo nga muli bampeta ne bwe muba mwawukanye nenga no, kati tugezenze n'enfa saawa zino okimanyi Mildred gwe mugamba mbu amaze emyaka emeka nga agenze mbu lwaki mulondoola okimanyi nti bw'akomawo n'ekipapula n'agamba nze ndi mufumbo ne Dani okimanyi ebintu byange bamuwa bulungi nnyo nga tewali amuganya ne divorce tayagala jini okiwulira nyinza okuba kusinga okumanya ebintu ebimu ompuliriza kuwulira divorce etambula bweki bw'ogenda mu kkanisa n'osaba divorce ekkanisa yabagatta bajja kuyita omukazi oba omusajja omuntu enda abatudde divorce bajja kuyita katanawo bamubuuze ensonga muno gy'aleese entuufu nkuwulira amateeka mu nsi yonna gagamba nitawo emyezi mukaaga divorce automatic ebeera bweri agawano gagamba emyaka 7 genda osome bulungi kubanzi bina nabisomye agawano gagamba emyaka 7 nga mwawukanye myaka 7 genda osome constitution bwe gagamba myaka 7 genda kuleterayo example emwe omugagga omukampala eyali agamye okuwa omukazi we divorce omukazi n'agenda ekibuli n'ateekayo ensonga ze ne wayita emyezi 6 ne bamuwa divorce ekibuli ku muzikiti bw'ogenda mu kkooti ya Uganda n'oteekayo application ng'osaba divorce babala olunaku lw'ogenze kitwala emyezi 6 entwagende ddala ebintu ebimu tebyetaaga kuwulira baana oli musajja ali sibigundi ali obigundi ali kukoti makingi mubeera ng'oli mu makingi ekyosoba kkooti ajja kukubuulira oleme kuddaawo kubona olina mukazi gyakubye divorce it is just 6 months tebakulimba essaawa zino abantu senga beesibiddeko bannaawe omukazi Judith Nabiri omuyimbi mumanyi omusajja gwe bayita Niwo eyamuzaalamu omwana omukulu yali agambye okumuwa divorce Judith Nabiri n'agenda ku kkooti ebakiiri bagimuwa after 6 months n'akubira omusajja w'ono omukulu wa parliament embaga teyaliwo kyali mu myezi 6 okuleetedde omuntu omumanyifu Judith Nabiri ate nga teyagulirira kaakati ebyo bye babagamba
ensonga ya myezi 6. Era abakazi balala ebintu by'abasajja ne bagenda abasajja basirikire. Nze sikitunuulira kyali tutunuulira bulakuwaddaani nalinyaki nayimeeki kitunuulira bya bugagga kuba byali tabyetaaga essaafu ebintu ebyo ne babimuwa talina kyagenda bikola ayinza okukwata n'asuula dani ayinza okuwa ebintu ebyo n'abisuula oba n'abigaba tabyetaagaga Katonda nze mmanyi tekijja kubanga kyakukola kukola bintu by'abasajja abasajja abalala n'okati bwa mukwano gwo gwe yali gwengakwesi n'okwana mukazi we dada era obusuku kukyaliiwe naye nga tali ebintu tabyetaaga okusinziira nga bw'omulaba si ye muntu ayagala ebintu by'okubuko aga Katonda mpozi obwongo bwange bunnimba naye nze dani afaanana abasajja abakozi afaanana bulungi bagamba si ye muntu ayinza okwagala ebintu by'okubuko obesimani yali asobola okumuloga nga kyabadde walipootinga ensonga nakumanyiira wangi ogambye otya ekyo kyekiruma ddaani omusajja oli kumumanyiira ddaani kyana kyayagaza bintu kubera bw'obala ebintu bitali byeyatwala bwabeera nga yateekawo firiiki nga byebikyalimu kuba ebatwala ebikabutibwa soda nga 3 n'obubobaawo ddaani kyali kiseera ekifaananyi omusajja agambye kabaata tuleme kuyisaamu maaso omukolo gw'okwatira okubeera mu miliyoni 3 pulaasi gubeera munene anti oyo simanyi mukoddomi yaleeta obufaananyi obuswaza oba yabujjawa ddaani yakola omukolo omunene naye ddaani ebintu abyetaaga katubamuwa soda gwe banywa banaamujja mu toyireeti gye bamukama bamugule ddaani nze manyi tabyetaaga naye ayagala kula ine mutufu limu okumanyira bayidawe ddaani wuuyo ebibuzo bimubuuza biweddeyo mezaya dani yakwasiza deetisa ninga bwegaba ebibuzo bibuzo bibeeranga ebimuprovokinga ate nga ndaba omusajja ali bayiti naye nga maliriza ddaani funa omukazi omulala omukazi muleke kiwumuza obwongobwo nga omwana wo wamuziika manya nti wafuna loosi ku mwana n'omukazi mutwali ngaeyafa let her be toddamu namubirowoozaako ddaani tunula mu kamera ng'oyogera ku birala bikwagusa toddamu kutunga mu kamera ng'oyogera ku bintu by'omuntu wawe ati bijja kutuuka ku bwongo mukwana anti kati senga ampa divorce ogambako kale naye ne divorce ayagala jjimpa ate kati njagala obeere mugumu era kati ebyo byowagendako mu bwobuyinzi ne bwofa kati talina kintu kyonna kimu kyatwala terakulimba kubanga watukaodda mu bwobuyinza ensonga zo zeziwateekawo ne application era obeeranga yamuviira on towesera ku ekyo towesera ku ekyo muganda wange oyo omukazi buli kagende era yamuleka dda tannamuleka ate yalibadde essaawa zino tubyogerako singa badde yamuleka teekamu sensi kabaada ng'oyogera tamulekanga omuntu gwewaleka webuza amazzi agendeka nga tali naye nze sikyasobola kudisikasinga ku taxi wange kuba namuleka kati muganda wange ono ddaani tannamuleka era ensonga lwaki kimuluma ate n'ekirala ddaani njagala nkulamu meseo kamera zino oziraba zotutunulamu teri wa kamera ayagala okutunuzaamu kamera n'oyogera ekigambo ekirungi kuba kibadde kimukolera tekikola mawulire tekituufu ebigambo ebirungi tebikola mawulire ebyolondesi bibikola bulungi ddaani buli wa kamera otunuzaamu akuleta ku interview ayagala kukozesa nsobi
taata. Buli gulire ebbiri okola ddaali obeera tokola linnya. Nkwegayiridde ddaali weesonyiwemukko kamera osooka otereeza obulamu bwo mu bintu ebirala. Omuntu afunuzaamu kamera yogera ku bizinensi zo eby'omukazi biveemu baagala kukozesa nsoli muganda wange ofuuka ekyokusekererwa nga bw'olaba Lwasa e Masaka. Kamera eteeka ku pressure akantu ako akatona kukola bakateeka ku pressure era bangi kaba kusuddemu ensobi. Muganda waffe Ichuli yafa lwa kamera. Okay. Yali kamera muteeka ku pressure n'alabanga alina okubeera okubatiza abakomerezi be ekyamugyamu n'akolera ensobi. Dani gunoteesa otya ebyo ine endowoozayo ne Dani alina endowoozayo yagiguze atuze Dani mugamba nga za musinga omukulu nesijja kutwala ndowooza ya Dani njagala awulirize wali okuyeka embaga wali yagikola okuba n'embaga nakyala mukyazi tukubanga ku mbaga wadde gwaliga nakoma ku kukyala awo tomanyi bulumi obwali awo tobumanyi kubanga omuntu okubeera nga wakuŋŋaanya abantu bangi bajje bakusondereko ne bakusonderako ne bajja ku mukolo wayita emyaka nga gigyo bakulaba olisinga bagamba kati ono yamalira ki ssente zaffe ez'obwereere naye nga ku kyalo eri omwana ye emikolo alya gumu ku gumu naye nze kyeŋŋamba abantu nze kyensinga okwagala number 1 kyenali njagala kulabisa abantu bano emize gye bakola okuva ku maama ne taata okukkiriza abaana omwana abeere ng'aleeta abasajja bw'akyusa bw'aleeta ebintu okulabisa omwami oyo yeeyita brother asabirawo Kiwamirembe asabisa abantu bameka babikoze atali nze kubanga we yakikolera mukwano gwe nze bameka batamanyi basabisa batero twala eyo basabisa babikola naye bamulabe byakola. Kati mbadde njagala omanya kintu kimu omuntu omwakudawe wakitiibwa mu nsi ekyo kimanyi. Omuntu omugagga yaweebwa ekitiibwa oba ssente wazifuna otya kati omwana oyo omuwala bw'abeera ng'aleeta abasajja n'abasajja ne banjula ne bazimba ennyumba ennene ku kika bwali ku lujja lwa taata kamere ne yeeyagala ensi teyagala kumanya nti ssente ozifunye otya oba azija embasajja baazanyisa ewaka ebyo byakakoba byakakubiri kubaza kaba tino omulabisa yatino Dani waliwo abantu abayimiriddewo mu kwetunda era omukaka yabijja mu kwetunda kati omukazi omanyi kyoba nga yeetunda yeetundira mu mbeere oyinza okuba okwa mumbi z'amalaya nga tomanyi anti mbadde njala ntaasa abalala banaazigwamu abanaazigwamu bakabaata agenda okugira bwati agenda okugwa mu kyana kiwala kimyukiridde kikoze kitya kumbe obula Dani nabadde mukazi wo mukazi wo yabadde mukazi bamubuuza kibuuzo n'atulika n'akaaba nga talina ansa oyo bwatyo buli kimu kimukaabya ulira bamubuuziza ekibuuzo nti naye nga kituufu Dani yaleeta ebintu n'agamba nti bannange okusajja ogwo ne gudde mu kukuma maama wange bamubuuzizza Dani yaleeta ebintu uliriza yamubuuza ekibuuzo kyokubiri wakanjula abasajja bameka daddamu omusajja najja ku kyalo n'akuma maama wange n'amumalamu ekitiibwa ngamba bannange teri kasinga kunsesa akasinga okunsesa bamubuuza yagamba omusajja oyo yali mwenzi nnyo
nga buli kimu buli taisa skirt era lumu nali mu taxi kasanga tiawo waliwo bajita comfort cottage ne mulengera nga ayingira nga akyama agenda n'omukazi nenva mu taxi nentula across the road waliwo amaduuka nentula nembalinda paka we bavaayo nemulaba nemwetegereza nga ddala kituufu yeye ne bavuga emmotoka ne bagenda era nange neninya nenzire waka omuntu ali nomo omanyi nti baawo yoyo olaba okwana bukwanyi muwala n'omulaba nga atunulidde musajja n'obwati bw'ebbuba naye sebono ye yatulina ne tukola bye tukola byonna simanyi n'atulina ne tukola biki n'amala ne tuvaayo n'atulengera n'agamba habe bano nadda ne wakati yakingamba nako akyogedde mu kamera saa zino mbu nali nze mwezi kwegamba alina ebintu bye byapangapanga n'amala n'akubira SB4 n'amugamba nkwegayiridde gundi eyo gijjeeyo live eyo gijje gundi eyo gijjeeyo content eyo mujjeeyo SB4 nga takyasobola bijjayo so nati yagenda nga tali prepared nga tamanyi like ayagala oba yali afa kisimanyi so that's why nebo bo munonya sawa zino era bwe ndabyo yagamye mbu ali kumpi naye mbadde ndi musanyufu nnyo nebo bo munonya sawa zino nebo bo mu milioni 15 oba 5 tasobola vayo mu kamera kati yayocha kati yategeera ati yayocha katale okalinyeemu onagamye nti ali naye abadde alimba oyo abadde alimba nze newenkwa kubanga bintu byonna answers yaddangamu nga ayogera bintu byakuwagala kutatanya ate nga nze si kye nali nkola nze nali like njagala kulabisa kyobala natukanga newaka nenkonko n'emirundi 2-3 wendalaba tebaggulawo nenvaawo naye nga bamaze okutegeera era n'ab'okukyalo bonna wabalaba nga babamanye emikolo gye bakola ku mukazi omu era buli omu tasobola tetusobola kwenkana bwongo okimanyi omukazi ono mugezi mugwamalayo bwabuzanya ya abeera smart kasobala ekintu kyo kubanga asobola okutomeza omusajja ono n'oli bwena n'abajjamu emikolo ate olaba guno omukolo tebagukolera na wano bagukolera eri saidi z'emiti bayitawo buyala ne bayingira eyo munda ne bapangisa gadeni gye bakolera emikolo ogezi abavuga fusiti abantu abadde batwala ku mikolo kolejeja olabagamba atya tatwala bamu kabata bwakuyita kugwa Dani tajja kuyita kugwa William yamanyi ensengeka ye gyasengekamu ebintu kati bwotunya guno omukolo gwa William gwaliko omugatta abantu 43 kubanze enswera yange yo ku kisenge yayingira munda mu tenti nga bako balyaga abewaka balinga 23 so mbadde njagala mbasiibule kubanga tuwaye twagala tulina kitwagala tuterezaamu wano no ekyo sikiinaako buzibu bannange sikiinaako buzibu kubanga abantu bonna bembadde nabo n'obusezi mbadde mbuwuliranga buwulizi nti waliwo omusezi naye nga sibuwulirangako naye sibangako omusezi wadde era ne famire yaffe ebeerawo ombuya kaggo zone awo omutatange bali bamuyitanga muzeeyi Kavuma omugenzi buli omu amanyiwo buli omu omusajja amumanyi ekyabakadde gyembeera wali buli omu amanyi ndi mutuuze mulungi siinaako buzibu tusomera ku ssimu yo waliwo abagala okubuuzaako abakyala malafuna divorce obamba kubire kano kennyini ompemu eddakiika 2 kazanye waliwo akayimba bagamba waliwo omuntu awamba omutima
nga bwakuta bwatyo banga laluse ne bwomuwa ebiweko banga yalogwa wabula omukwano gw'amanyi ze bintu by'omukwano byasobera nga gw'oyagala fa ku mulala nze naye owange gwe nafunye wanjawulo mukama ye yamusindika aogeza kawowo mama omwana w'abandi nze n'okuva olunaku lwe yasala wanzikirize nawona omutima gwali gusirituse yalinga gwe omuwala gwe nali naloto okuva owedda yalinga ono omuwala gwe nali naloto okuva owedda yalinga gwe omuwala w'amafiga yalinga gwe omukazi yantonderwa omulungi w'amafiga yalinga gwe olwo lwe lusooka luli olwokubiri lwengenda okuzannya Ricky on this one. Samoja Muriza akawakene yolera kekanuma itega Wepito wange yatuse tujya mu mugongo Wena yawagane musemeza mu kifuba Ateye yafunika kiti mu mutima Nakutonesa bingi nga kumbe byenesiga bituli bingi Omululu goluwombo lwange lwamusika na wuta n'olubuto lwange Echatuma nasigala omumu mazika Mwendalagesanyo nasasirwa mukulumwa Oba betuyita bampe we basasula Akale nyimirwa Kambaleke nzikiriza wabangula Okungulu tenyo tasiga Mweya yamanyi ne wesula Ne mweganta babiri ne mutengula Nzikiriza wabangula Okungulu tenyo tasiga Mweya yamanyi ne wesula Ne mweganta babiri ne mutengula Simanya wanituka ne tumula mutima Ndatoza obusu gwange nenda maruma Moya nimire chiche wasasula Tutulwani nakutekula kuruma Obanja tasala okale mugende Feka tukoke mbule mugeje Wandikoze chokale Andi omulala natabakwe kwe manyikale Kwe muyito obutono we nafuna mukusonga Ne mubulye ne mujuze pale Kale Njagala byange Bye muyite bitono Njagala byange Omunakutabe nakake Njagala byange Mubizirize Njagala byange Omunakutabe Njagala byange Bye muyite bitono Njagala byange Njagala byange Mubizirize Njagala byange Bana bireja Ulira Nzikiriza wampangula Okungulu tabyo tasiga Kwe yali amanyi ne bwensula Ne mwegata babiri ne mutangula Nzikiriza wampangula Okungulu tabyo tasiga Kwe yali amanyi ne bwensula Ne mwegata babiri ne mutangula Nzikiriza wampangula Siye malaika gwotuje Ebipete byala Bitu byamenye okubifuna Njagala byange Njagala byange Kabato oluyimba lufulumye atya Macha oluyimba lugenda kwa lufulumye Kale tukusazeeko lukusanze mu studio Yaman ebisinga babiwulidde Ebisinga abantu babiwulidde Mbadde ku live ya tune eno wagiyiriza bbanga ki? Tune eno naze mu studio lunaku lwabadde lwa kutaano nga mpulira comments z'abantu zisusse va ku bintu biki obagenda mu mateeka kola divorce neŋŋamba oke bwe mubanga bwemusazeewo bwe mutyo nze omulamwa gwange mu kusooka era gwe gukyaliwo njagala bintu byange sigenda kupowa era sigenda kirekeraawo njagala bintu byange naye mpulira gye mpuddemu oluyimba nze mpulira nga akyali mulaavu n'omukyalo oyo mbadde njagala kusiigira bantu kifaananyi ebintu bino ekintu kino gye kyava nti eyamutwala yali mukwano gwange nnyo naye n'atuuka n'akufumita ekitimu ki mu mutima okiwulira n'owulira nga kati owulira nga oggweredde
kyovula wa chorus egamba nzikiriza wampangula yampangula yamutwala okay but nze njagala biki njagala bintu byange bibalya kati bwava ne yetonda yetonda kinasinzira ku netonda gye yetonze oyagala yetonda atya no ayinza okugamba akyagala mu mawulire ayinza okugamba takyagala mu mawulire which is okay kyonna kyonna kyabayagadde kasaaba nga yetonze ebintu solo bimulekera era baba yetonze ebintu bimulekera but nkiremerako nti njagala ne divorce yange soko tuwulire ekigenda maaso kati otuusewa ekigenda maaso already ndaba summoninga ku omusango guli Katwe ku police ne file nenjigulawo buli kimu then ba witness nembaleeta abaaliwo kwanjula n'abaaliwo ku mbaga be bansaba then baba summoninga bagenda kuddayo mu nnaku z'omwezi ndoza kyenzijukira ndoza ziri ya 3 ennaku z'omwezi babateerako era ebbaluwa nze kenyini zena ziba serving bonna babiri William na Lule Mildred baziwa Bob ennyini zonna bazikutteko zonna ebbaasa naziwa Mildred zonna ebbaasa naziwa Mildred bbiri atwalire ne mwami we kibeere nga kitambula so awe tutuuse nkyalinda bo bagende bagire basobola okugamba nti tutuule tubeere nga abasajja bakulu ekintu tukikakanye tutuule nsobola okukkiriza omuntu ayinza okugamba kino kiwalo yagala kuyisaawo music kaliyayo lwaki kikomekeredde mu luyimba nanti kati obulumi nga bonaagamba nti waliwo omuntu ng'alina obulumi bw'aba n'obulumi wabawo ekintu ky'owulira nga tekisobola kuva ku mutima gwo naye kati ffe abayimbi bw'obeeraawo any feeling ekujjira mu bwongo bw'oba togifulumyeza owulira ng'oyagala kwabika kati bantu bangi nnyo abagenda okwerabira amawulire agabaddewo omukoddaani yabadde abangi ebintu ne bagamba oyo naye atuzungirako ebyo byatutama biki naye buli bwanaawulira oluyimba luno bangi nnyo abagenda oduweereza abantu baabwe bangi nnyo ba girlfriend nga ba mikwano boyfriend we najja nayagala mukwano gwo nga tekiri ng'ekyange bangi nnyo ng'oli abadde akola ku mulimu mukola ku mulimu gwe gumu najja n'akulimirire wa bosi wo ne bakugoba otegeera byonna byonna oluyimba luno lukwata mu kintu ekyo ate naluyiyiza nga ekintu kino kiri era mulaba twakalumaliriza kati kino tekikose maaso eyo tugeze ofunye omukyalo omupya omuzadde abaana bapya bateekako YouTube balaba taata waabwe alaajanira obusente obutini waba alaajanira ebintu era kyekyo kyeŋŋambye mu luyimba mwe bwe buyita obutono bwenjagala bwe bwange bwe nateekamu so nze sisuubira nti kijja kunkosa kuba abaana bange bajja kulaba nti taata yali ayagera mazima oba yali alwanirira ku mazima bw'obanga oli ku mazima nga gwe mutuufu toswalanga togambanga gundi ananda batya era nze mpita eyo mukubo ne bangamba muko sifunangako negativity muko nze ndi side yo muko nze nkuwagira naye nze sibaagala bampagire wabula njagala bayigemu mu kintu kino nze siswala kuba mpitawo ne masiki sambadde ne kofiira sambala era bwinti bwentambula okitegeera mba njagala kulaga abantu nti buli kimu kisoboka gwe toyefunyire eyo n'ogamba banzibaamu kati nina mukwano gwange yaŋŋambe naye agala kujja mawulire yawayo entaaga enta 2 agenda gatuusa ku mukolo nga bamugamba nedda ssebo tetwagala nte eŋŋanda twagala nte enzungu n'agamba kati mumpe zino ngende ndeeta enzungu ne ziri bazigaanidde ate n'omukazi tebamuwadde kati ali eyo afa obusungu mujja agenda okuwulira nga naye akutte ejjambi ate agenza asse mukazi omukazi tebamumuwadde nga naye agenza asse omukazi abasajja nga babonaabona nnyo ennaku zino naye tebatulaba nti tubonaabona bo bagamba wamwebakako simanyi emyaka emeka wakola otya naye ng'ebintu bisinga bwatemeza yakugambye wamunyumirwa ebintu namunyumirwa naye yanyumirwa naye bizinesi ze namukoleranga sente zange ze namuwanga kyogamba kati senga saawa samerulido maze senga nti ndi omu ku bagagga wano mu Kampala
ate nazo oyinza okuba nazo ne wabaawo ate omulala ziri atali midrid. No, nati nze nali musajja muyiya naye njala soka sekiwalinga ekyewaka nga nsooke nsekiwalinga omukazi wange mbeere mmanyi nti obufumbo buteredde naye ate nomala okikola bakutadde ku pressure efuuse pressure ate n'amaliriza ate n'agenda ate n'ayagala mukwano gwo. Kale ebigambo ebisembayo eri abalayibo interview ebadde mpanvu. Interview ebadde mpanvu naye bannange mwebale ku tufollowinga nange musobola okumfollowinga nga mumaze okufollowinga Wonders musobola okumfollowinga ku YouTube channel yange eriko erinnya Ricky Mickey. TikTok yange eriko erinnya Dan Kavuma musobola ogiteekamu ne munfollowinga byonna bye mwagala okumbuuza ne mumbuuza naye nga nzikinjagala obagamba ekisembayo nti nkyali ku kye nayimirirako nkyali ku kye nayogera njagala bintu maybe wayinza ovaayo eyo omuntu nga waliwo omukyalo omwe yavuddeyo n'agamba ayagala biyingiramu ayagala tutuuza which is okay. Nze njala nnyo emirembe saagala nnyo violence byebyo bigambo byange naye nga just sino mbaagala nnyo. Midrid baakusaavingako ku bbaluwa kubanga nzukira mu interview yagamba omusango gw'okuwayiriza sisita we nti baamwebakako onooguwoza otya. Tebakusaavingangako? Tebansaavingangako. Naye nanti kati ate ogwo gw'omwangu kuwoza gwe kuwoza era sijja nafuna looya. Nja kola ekintu eki kimu nja gamba kooti njasaba kooti balete DNA. Bw'atali musawo DNA wagikebeera wanti. No, ali nze nina obukakafu bwe saagala kuwaayo naye nze njagamba omusawo njagamba omulamuzi atuyambe tukole DNA ya Ssenabulya Williams n'ey'omwana omulenzi n'eya taata origino bwe gunsinga bansibe kubanga ne taata yennyini omwami Kintu naye gyali yasirika busirisi obulumi naye buli eyo bumulumireyo omukazi bamuzaalamu ng'ate naye ali waka musajja y'omu era bbye mukazi wange amututte kati oyo naye abakyali muntu. Kale katukome wano olunaku lwa leero hiti efuluma ddi? Oluyimba lufuluma enkya ku makya ku Mande ennaku z'omwezi zigenda kuba 28 ennaku z'omwezi 28 oluyimba lugenda ofuluma platforms zonna video egenda fuluma nkya audio egenda fuluma nkya so mululindirire. Abasajja abali abalinga bwe naye nga batidde bati okuvaayo okuswala ebigambo ebyo bisembayo eri bo. Abaami bati okuswala oba batya era bangi nnyo abagaye wabula gwe oli mugumu. Siri mugumu wabula nze njagala nnyo okuyimirira ku kigambo kyange naye kyenjagala obagamba nti bakole ekyetaagisa baleme kufiira mu kimugunyu kubanga omukazi omukubako oluyi lumu ne bakusiba emyaka n'emyaka naye omukazi ayinza n'okukuba akakumbi ku mutwe ne batamusiba. Kati walaba wano oli omukyala gwe bayita Duralu yatta bbaawe yatta oli omujasi yamukuba akatayimbwa ku mutwe emyaka 8 n'avaayo kati ali mu kulya butaala. Naye senga ali musajja senga basiba mayisa abakazi mugira muki naye kati boy child yo tebagikola ki tebagifaako naye era naffe amateeka gagamba twefeeko mu bulungi. So nange nze navaayo mu bulungi nawe ali eyo ncontactinga nawe oveeyo mu bulungi okayanira ebibyo. Engeri abakazi batulaze nnyo obuyayo by'okwanjula olowooza ebyokwanjula bino okutwalayo ebintu bikyetaagisa ennyo. Era abantu abamu batandise n'obbisala tebakyatwala bintu bingi era kugamba abagambe leeta kino nekino nekino tebakyagala bintu bingi kubanga bamanyi nti ye amanyi nti atuddewo obutuuzi ddakiika saawa yonna avaawo. Kale tweyanza. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.